Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza bwe twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga mmaze okuvvuunuka ebizibu byonna ebyali bintuuseeko mu kiro kye natambuliramu okuva e Masaka nga mmaliriza emirimu gyange. Nawonera watono era awampi ddala awalemekera okubuuka okubeera nti nange nali omu ku abo abaali ab'okusindikibwa e Kaganga ezzangwa gye batambulira ku mabega ng'obwato n'enviiri gye zitittira ng'omuddo oluvannyuma lw'okubeera nga baali banteebereza okuba nga nange ndi omu ku babbi omu ku abo eyali attiddwa mu kaseera ako. Nga mmaze okuddayo n'okubeera nga ntumya mukama wange kuubwa munnyonnyolemu ku ebyo bye nali neetaaga okwogeramu naye ng'ate ye yekka yakkiriza era n'ampa n'akadde bwe twali ab'okusisinkana. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula Abampembe mbakuba ekituuza. Natuuka awandagirirwa nga buwungedde. Kuubwa yali tannatuuka yajja luvannyuma. Namukwasa bye najja e Masaka era n'asanyuka nnyo nga n'okunneebaza kw'atadde. Ebyo nga biwedde namutegeeza kye nali neetaaga kubanga okusinziira ku kugeza kwe nali nkoze mu lugendo lw'e Masaka nadda mmaliridde obuteeyongera kukolera mulimu gwange munda mu kitongole ng'okugukoleramu kuba kweyokerera mukira. Nasaba nzikirizibwe nkolere obwambega bwange ebweru w'ekitongole nga sirina mateeka gansiba yadde ningiriza oba nkuba ku mukono. Mu bimpi nasaba ngobebwe mu kitongole. Yambuuza ensonga ensabisa ekyo. Nali sennayagala kujjula bitayidde si kulwa nga biguba ne binfuula ow'enfumba mbi. Nasalawo kumulimba. Naye naawe teebereza olabe engeri gye nakulungutanamu n'ebirowoozo nga ntetenkanya bwe mba nnimbamu kakensa mu mulimu gwe. Omuntu ajja okusinsimula n'okupima buli kinnaafuluma mu kamwa kange amanye nga nnimba. Ate nga ddala bwe kyali kubanga oluvannyuma yambuulira nga bwe yamanya nga nnimba naye n'alowooza nti wateekwa okubaawo ensonga eyasinze eggu ennimbisa gye saayagala kumutegeeza. Twakulungulira ddala essaawa nnamba nga twezooba n'ebyokungoba era nga mukama wange ambuuza obubuuzo obw'omujjira n'obw'omutego. Okuddamu kwange mu bisinga tekwamumatiza naye yalwadda ki n'anteera kye nasaba. Ebyaddirira twabigerengetanya ffembi. Naddayo ate emitiyana gye namala ennaku 3 ne zizza. Natuuka ku mulimu nga ntamidde, emmotoka ngitomezza egongobadde mu maaso n'ettaala zaatise ate n'ebyantumibwa sibituukirizza. Nagenda mu maaso g'abakama bange gye nabuulizibwa 4 ku bintu bingi. Ku nkomekkerero nalagirwa ngende mpandiike ebbaluwa nga nnyinnyonnyola mu bujjuvu ekyandobera okutuukiriza obubaka, ekyandwisaayo, engeri mmotoka gye nagitomezaamu n'ebirala bingi. Ebbaluwa nagiwandiika naye sikyajjukira bye nassaamu wabula mmanyi nga byali tebinnyamba. Ku lunaku olwaddirira mba ndi eka nga bwe nali ndagiddwa okukola ne nfuna ebbaluwa eva mu kitongole ng'edda mu yange. Nategeezebwa mu yo nga bwe nali nnyimirizibbwa mbagirawo ku mulimu era nga sikkirizibwa kulinnya kigere kyange mu ofiisi za kitongole, kukozesa kintu kyonna eky'ekitongole, kukolagana n'abantu b'ekitongole ku bintu ebitongole era nga sijja kuweebwa mpeera ebbanga lyonna lye nnaamala ng'ensonga zange zikyekkennenyezebwa. Nabuuka ne ndalira nga bwe nseka olw'essanyu anti baali bagobedde munye mu ssubi. Musajja wange yalingiza alabe ekintetemusa era n'addayo nga yeewuunaganya nti owa mbadde ndowooza nti alina gw'aseka naye. Obuyisayisa, obulombolombo n'obuteekateeka eby'ekitongole kati nze byali tebikyankugira mu byenkola. Nali nfuuse muboole, kyewaggula era ekyonziira ate nga n'ekitongole kifuuse muziro era kya muzizo gye ndi. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e17 ejjembe linkontola. Kye nasooka okukola nga naakawummuzibwa ku mulimu gwange ogw'obwambega kwe kunoonya omulimu omulala
ogunsobozesa okusemberera abantu n'ebifo nga seekengerwa era n'ensuula n'enkessi zange zinnyambeko mu kino. Omulimu nagufuna mu Magaasi Company Limited era mikwano gyange be baagundabira. Magaasi yali kampuni nnene nnyo ng'etuusa era n'okutunda kolijja ebintu bingi eby'enjawulo bye yalagirizanga okuva mu nsi ez'ebweru. Nze naweebwa gwa kutambuza, kwolesa, kwogerera n'okutunda jjumula oba obusiki ebintu ebimu ku byamaguzi bya kampuni eno nga balejjesa. Era bampa n'emmotoka empya ennyambenga mu kutambula n'entwala yange nga mpekuka ntalaaga abaguzi. Mu butembeeyi buno mwe twasisinkanira ne Mulokopyo. Mulokopyo ono yali muvubuka muvuzi wa takisi era twali twasomako naye eyo mu bibiina ebisooka, gye yatuleebezanga kumpi mu buli kintu naye ebyembi n'atamaliriza misomo gye. Kitaawe bwe yafa ng'abakazi badda ku nsimbi ezaalekebwawo okumuweerera nga bazikuba vvunjaga. Bwe gutyo n'omusomo nga gukomaawo nga Ssempala akoma ku njokye. Wabula newankubadde nga Mulokopyo teyagenda wala mu kusoma kwe, yali mbaggubaggu era ncukwa ya musajja. Buli lwe twasisinkananga naddala mu biseera byaffe eby'eddembe nga tugwisa bwenyi nga tuwakana. Oluusi twawakaniranga ddala kumpi kusuula njuba era n'ebikya ne bitwereega. Twasinganga kuwakana ku bya ssaayansi. Ye munnange ng'alumiriza ng'abaddugavu bwe tulina ssaayansi waffe asinga n'ow'abeeru ate nga nze simukkiriza. Yambuuzanga gye nali ndabye omweru ayunga amenyese nga tamukutteeko. Abeerula ekiwundu okukiggya wano okukizza wali. Atambulira ku njakaasi n'atajja. Afumbira omuntu akasaka ku mutwe ne keesera oba akwata amayembe oba emizimu. Leero bwe yatuukanga ku mayembe ne gubula asala. Nantegeereza ddala ng'abeeru bwe batagamanyi. Kyatayagalirangako ddala kwe kumujuliza eby'omu bitabo. Yatemanga akakule ne yeesinsimula n'alayira olwo n'alyoka addamu nga n'okubadala abadala nti, "Mwe abeeru baabalyamu dda emyoyo ne bwe babalimba temulaba. Buli kye babagamba kibanga ekivudde ewa Katonda. Mbu twasoma. Mwasoma biki ebyo? Bali bayagala kudibya byammwe ebya kiddugavu mbu twasoma. Ye bannange, ani yawandiika ebitabo ebyo by'otuwuubirako mbu bitabo? Si beeru. Kanno balimbe mmwe n'omukeerera amwenye. Buli kye boogera nga mukoneza mitwe nga makonkomi mbu yes. Leero omweru lwatawakanyirizibwako ddala." Awo ate n'aseka nga n'okulatta alatta. Lumu twawakanira ddala nnyo ku by'amayembe era n'atuuka n'okuŋŋamba nti singa yagalina yandiga nsindikidde ne gamala okunfutizaamu ne ndyoka mpona okuwakana ezaawattuuyo okwo. Weewaawo baalugera nti alwogerako si yaluyita, naye leero luno Mulokopyo ye yaluyita. Waali wayiseewo wiiki ng'emu oba bbiri kasooka nga tuwakana ku by'amayembe, akanyemberege ne kagwa ewa ttalattatta. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatuliiridde empiiga, nzikiriza tukome wano olwaleero we tujja okusimbuliza. Twolekere twongere okumanya kanyamberege ki akaagwa ewa ttalattatta. Y'abaffe ttalattatta y'ani ono? Akuume atakumira mpeera.